Nkulamusizaako gwe wenna andaba mu kaseera kano. Gyebale gy'okozeeko emirimu wonna wondabira. Ffe ba KPJ Dream Goals Consult Limited. KPJ Dream Goals Consult tuli mu mulimu gwa bya ttaka na byonna ebigutambulirako. Tugula n'okutunda ettaka. Ettaka lye tudiiringamu lya byapa. Tujja kutegeera ensonga lwaki tudiiringa nnyo mu byapa ne tutatunuulira nnyo bibanja. Tudiiringa mu byapa. Mu ttaka lya byapa, si mu ttaka lya byapa. KPJ Dream Goals Consult Limited tukola kye bayita project management oba property management. Lwakuba project kigazi mu property management tutunuulira abantu naddala abalina ebizimbe, wazimbe bizimbe byo oyagala obifunemu akasente naye nga bw'oba otunudde olaba nga abantu bakaluubirira. Twogera ku ba tenants abapangisa. Kati ffe tukuyamba okusololeza ebizimbe byo mu ngeri enjawulo. Ate nti buli lweyogera property management abantu abasinga batunuulira kusolooza kwokka. Nedda, ffe tusukkawo. Bw'otukwasa ekizimbe kitukakatako kirabirira buli kaseera okirabe nga bwe wakitukwasa kabe kasinge n'okusingawo. Tubeera baakayungirizi wakati w'omupangisa ne nannyini kizimbe. Tetubaawula wabula tufuba okulaba nga mubeera bumu ekintu ne kisobola okutambula obulungi. Tukola surveying, tupunta ettaka, tugoba ku byapa ne bw'oba tewagula ttaka ku ffe naye ng'oyagala ekyapa ku ttaka lyo. Tuyamba ku ze bayita letters of administration. Muzadde wammwe yafa naye mwagala okukyusa amanya omuntu omusika ani avunaanyizibwa, ebyo byonna tubikolako. Era tukola gye bayita compound designing, interior designing, era nga n'okuzimba tuzimba. Gwe ayagala okuzimbira amaka agalabika obulungi tugakuzimbira. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, Ebuwenda Buddu Bukoma Nsimbi. Nyumirwa nnyo buli lwe mba njogera amannya gange ne nkubuulira ne gy'ova, rather ne gyenva nze. Kitange mukubuulidde ne gyensibuka nti ne bwe wabaawo ensonga yonna tonnoonyeza ku Kampala kwokka, wabula osobola n'okulinnya emmotoka n'otinatina paka Bukoma Nsimbi n'ogenda mu kyalo kye bayita Buwenda n'obuuza omwami Magunda, ojja kuba ontuukako. Kale bwe kityo bwe kiri. KPJ Dream Goals Consult tuli basanyufu okubaweereza n'okulaba nga otutta obudde n'owuliriza bigambo bino kituwa essanyu. Olwaleero njogera ku nsonga y'ettaka ly'ekyapa n'ekibanja. Ffe lwaki tutunuulira nnyo okukolera mu ttaka, okudiiringa mu ttaka nga lya byapa ne tutatunuulira nnyo bibanja, so nga ate nabyo weebiri oba oli awo n'abantu abasinga babyettanira. Naye ffe kye twazuula nti abantu abamu bettanira ebibanja bino oba oli awo olw'obutamanya ensonga eno. Kakati ettaka ly'ekyapa, kati ate njogera ku kino kye tuyita private mile land. Ettaka ly'ekyapa eryo lye liriko obwannannyini obwenkomeredde. Bw'omala oddigula kye tuyita acquiring, olifunye, liba liryo forever and ever. Nti ne bw'oba ovuddewo abakuddidde mu bigere balitwala mu maaso
nga lyabwe okutalimbiranye okutali kantu konna. Ettaka eryo gye bayita ery'ekyapa ekiri ku private Mailoland. Nja kufuna akaseera ate nkuwe ebika by'ebyapa bwe bifaanana n'entambula, naye nti ekyapa document eweebwa nannyini ttaka oba ye document government gyewa nannyini ttaka ng'eyitira mu Ministry of Lands ng'eraga obwa nannyini ttaka eriba lyogerwako. Ekyapa maapu eraga ettaka lyonga bwe lyakula. Bw'otunuulira Africa ng'otunuulidde global map, Africa erina weeyita, bwe bagikuba erina weeyita. Naye ate era ne mu Africa mulimu map ya Uganda. Ne mu map ya Uganda mulimu Buganda weeyita. Ebyo byonna biba byapa ebiraga Buganda weeyita. Ate era mulimu ka district ko we kayita. Mulimu essaza lyo we liyita. Mulimu eggombolola lyo weeyita. Mulimu omulukago we guyita ka maapu akatono akagwa mu ggombolola. Ate mu maapu y'omuluka mulimu ka maapu k'ekyalo LC yammwe. Kati mu maapu y'ekyalo mulimu maapu yo gwe aguze ettaka ng'ebeera etuula ku kye tuyita block. Kakati ekyapa ekyo kye kiraga nti ne bwe liba ggwanga Uganda olirinako obwannannyini ng'oholdinze ekyapa. Awo nno njagala okugamba nti ekyapa bw'oba ploti nga bagikuguza ng'eri ku kyapa ne bw'ebeera luddawa gula. Osinga ayina ekibanja wagamba nti kumpi ye. Kati ekibanja kyo bw'oba okigula toweebwa document eyitibwa ekyapa. Mukola endagaano wakati wo gwaguze ne akuguzizza nga mutudde wansi w'omuyembe oba mu ofiisi ya LC wonna n'ababa baliwo be muba mukkiriziganyizza nabo. Ekyo kyofuna eyitibwa ndagaano era okuteekebwa emikono egy'abantu ab'enjawulo. Kati ekyo ey'endagaano ekyalina ebizibu bingi. Olwogula ku kibanja toguze ttaka. Waliyo omuntu gwe bayita nannyini ttaka, kati gw'oli kungulu ku kibanja. Gw'oli kungulu ku kibanja. Kano kacupa lwaki nkola akacupa kengenda okuwa gundi ey'obwereere, advert ey'obwereere. Nina wano omutwe gwa charger guno. Kakati kino bwe kibanga ly'ettaka lye twogerako, waliwo kye bayita ekibanja kye kino. Kati kino kiri kungulu ku ttaka. Kati ono bw'ajja n'agula aba atudde kuno kungulu. Waliyo eri nannyini ttaka. Kakati gwe ow'ekibanja toba na bwannannyini bwankomeredde. Ekibanja bw'omala okigula era buli ali wano ng'olina ekibanja, bw'omala okukigula kikukakatako okunoonya nannyini ttaka. Aidha omusabe weegule oba otandike omusasula obusuulu, kubanga bw'otabumusasula ekiseera kigenda kutuuka yagambe nti ono abadde ku ttaka lyange ebbanga nga tampa busuulu, n'olwekyo twawukane. Tukategeera akantu ako. Kati ow'ekibanja ne bw'oba oyagala kutunda kabanjako kano, etteeka ligamba nti omukisa
ogugula osooka gguwa nannyini ttaka. Weewaawo nga naye bw'aba atunda ettaka lye asooka gguwa ggwe ow'ekibanja. Kati oteekwa okugumuwa. Kati waliwo situation nti eyakuguza ekibanja teyayogera na nannyini ttaka kumuwa mukisa ogwo. Kati ggwe bw'oteegendereza nnyini ttaka ayinza okuba nga amanyi oli eyakuguza kyokka nga baakakuguza waliwo gwe baaguza ne gwe baaguza n'aguza gw'oli muguzi wa kusatu. Nannyini ttaka ayinza okugamba nti takumanyi weesenza kubanga bali tebaakwanjulayo nga bakuguza. Towangayo busuulu. Kati olaba obuzibu bw'oba oyolekedde. Kali nno keŋŋambye nti nannyini ttaka naye omukisa asooka gguwa ggwe. Nannyini ttaka asobola okuleeta ka ploti ke 5 ku 10 n'agamba nze nkaagala obukadde 4 nga mutuufu kandisaanye obukadde obutonotono. Kati ne mudda mu kkaayana okwo n'agamba nti bwe tokasobola kankawoono. Lwaki? Price y'ettaka teyina we bagisetingira wabula price y'ettaka is set by the owner, by the landlord. So kaakati tugenderere ekibanja kye ki? Ekibanja nga bwe ngambye nti si ttaka obeera kungulu ku kyo, naye Abaganda baakiyita ekibanja nga bakijja mu kigambo bbanja. Bw'ogula kungulu ku ttaka oba olina ebbanja erisooka okulaba nnyini ttaka, eryo bbanja. Okusasulanga obusuulu buli mwaka, eryo bbanja. Okunoonya ssente ezeegula bwe kiba kisoboka, eryo bbanja. Kati oba obanjibwa ebintu ebiwerako n'oba ng'obanjibwa kati Omuganda yagenda okulaba nga ebbanja eribadde ebbanja livudde mu bbanja ne kifuuka ekibanja kibi kinene kibi ne kifuuka ekibanja. Omuganda n'aga nti omuntu alabye ebbanja linfuukidde ekibanja. Ebbanja linfuukidde ekibanja. Awo wava ekigambo kibanja. Obeera obanjibwa buli kaseera kubanga gwe toli nnyini ttaka. Kati okwenunula okuva mu kibanja olina okulaba nannyini ttaka n'omusaba nti nsaba ngule akabanja kano nkagule mu ttaka, nfune ekyapa. Ne muteesa nennyini ttaka oba obadde ne yiika 2 n'agamba nkuwaako emu nkuwa ekyapa, oba konna keegule ku ssente bwe zityo, otwale yiika zo 2 ku ssente bwe ziti. So kakati mukwano gwange ndi wano okukugamba nti bwe kiba kisoboka kwata ssente. Bw'oba onoonya kugula, noonya kugula ettaka nga lya Kyapa kubanga eryo liba liryo lya bwankomeredde oba olina obwannannyini obwenkomeredde. Nkuweerera amagezi, kwata ssente. Omanyi mugenda mutandika abantu ne bawuza naye egindi wala. Mbuuza kibuuzo, wala okuva wa? Wala okuva wa? Omuntu eyazimba tabanga mupangisa. Kati omupangisa yalina okulaba awantu nti wala. Lwaki? Ateekamu ssente za transport naye ng'ayinayo n'ez'ekipangisa. Kati olina kulwana gwe n'ova mu mbeera eyo eraba awantu nti wala because oli mu kupangisa. KPJ Dream Goals Consult kye kituleeta ne tugamba nti katukole ettaka nga lya byapa ate tulitema okuviira ddala ku 5 ku 10. Puloti esembayo obutonotono ne tulitunda mu bifo eby'enjawulo bye tutera okubalangira okubagamba. So bw'oba olaba vidiyo eno, bw'oba owulira eddoboozi lino olwaleero, nkwegayiridde noonya ssente ogule ettaka nga lya Kyapa. Ogule ettaka nga lya Kyapa. Ettaka ly'ekyapa ebipimo byalyo bikolebwa officially.
ne gavumenti ebeebimanyi naawe nannyini ebeekumanyi naye akabanja tujja kukapima n'olukoba buli omu apimanga bw'ayagala tukapime n'oluwanyi tulukyusa nga bwe twagala naye ekyapa ettaka ero lipimiddwa omusaveya ffe tulina wano abasaveya n'asimba ejjinja nga ejjinja ne bw'olijjawo points ziri zisigalayo ng'omanyiddwa so tubaaniriza ku KPG Dream Goals Consult Limited mujje mwegulire ettaka mujje mwefunire ettaka eriri ku byapa tulina ettaka mu estates ez'enjawulo okuviira ddala ku bukadde 4 bwe tutabuka ne tukola promotion tugitwala ku bukadde 3 2.5 okitegeera so mujje tugenda kubaweereza bulungi nnyo temujja kujula nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda Ebuwenda Buddu Bukomansimbi.